Ono MP abadde munakibiina kya NRM naye agamba nti enough is enough, asazeewo nasala eddiiro naye Soga NUP ayina ensonga ze zizino, wuliriza bulungi. Mutuliko Ssaabasumba babadde banteeka mu liivu abantu abatali wano naye abali wano bonna bawagizi bange bampa liivu ya myaka 5 n'entambuza obulungi, era mu liivu eyo ssebo omuntu bw'agenda mu first leave avaayo nga yeeyubudde, entambula mpya, enjogera mpya, enyambala mpya, langi mpya. Ssebo njagala kutegeeza ngenda kuvaayo nga neeyubudde 2026 mu langi emmyufu. Njagala kuzimba omulimu gwe tuliko ogwa faamu nsawutaddemu emitwalo 2. Ate munnange yo olunaku olwaleero nga nabagambye nti pulezidenti w'ekibiina kya NUP atalezeeko oba agenzeeko kubanga akyalirako n'okubanga abaddukirira abantu b'omu Kiteezi, naye atuteyo ebintu ebingi ebiwererako ddala, era nga olumaze okuba nga abakwasa ebintu bino n'abaako obubaka bw'abasibiridde oba entanda gy'asibiridde Abannayuganda. Kino sikibakweka. Ekizibu kya Uganda ye Museveni. Kubanga ne bwe muvaayo nga mwekalakasa olw'abali b'enguzi olw'abadde ssente z'omulimu omusolo ate mwewe basiba. Singa abantu bavaayo ne beekyanga olw'embeera ya Kiteezi era mwewe basiba, ababbi ne babakuuma. Kyobola ffe twagala mujjako ne babbi banne tusobole okuba n'obukulembeze obusobola okuyamba eggwanga. Ekyo nga tekinabaawo basebo ne bannyabo, njagala obbasaba nti nammwe mulina okwebereramu. Bino temubirekera bakulembeze bokka, nammwe mubateeke under pressure ekituufu kikolebwe. Banange tubasaasira nnyo abaafiiriddwa abantu baabwe, abaafiiriddwa ebintu byabwe, tuyimiridde nammwe. Nene embeera tugenda gimalawo ffenna bannange. Tukomye embeera y'okujja ng'obasaasira ne tuddayo, ne tujja ne tubasaasira ne tuddayo. Tulina okuva ku eno step ne tudda ku ndala. Bagamba Bobi Wine twakulonda nga pulezidenti, gwe pulezidenti lwaki tolina kyokozeewo? Ate nga batuufu naye abali mu buyinza ssente banyagulanyagulule. Omwami omu awo akyogeddeko, infact omukyala yasoose n'akyogerako n'agamba mutuyambe tusobole okuva wano, ne bwe tufuna entandikwa ne tugenda ne tweyiya. Abantu abasinga muli wano lwakuba temulina bimedda, naye tuteekawo pressure gye tusobola okulaba nti abantu abakwatibwako bakola ekintu ekituufu. Sinti ssente teziriwo baganda bange, ssente weeziri ezibbibwa buli lunaku n'endala ezibeerawo nga tebalina kyazikozesa. Olunaku lwaleero Parliament bali mugitwala etule mu bitundu eby'enjawulo, bagitwala Gulu, bagiveeyo bagitwale Masaka, buli lutuula $5 billion. Lwegenda okutuula e Masaka olutuula olwo lumu $5 billion ezo bw'oba ozibazebaze mu kubala okw'amangu. Buli muntu ali mu kampu eno ne basalawo nti olutuula luleme kutuula Masaka, lugende lutuule mu Parliament. Kuba ezo ssente mwasasula dda, Parliament weeri, ababaka amafuta bagayina n'ebirala ebifaanana bwe bityo. $5 billion bwe bazigabanya buli muntu ali wanafuna obukadde 17 n'agenda naye tebagenda kikola kuba n'okubeerawo kwammwe wano nagwo mulimu gye bali. Mwalabako ka vidiyo abamu ng'omukyala agamba ate olowooza covid oba enjala bw'eba egudde oba amata bwagaba gagudde tekitukola bubi kubanga tubbiramu, era ne buno obuzibu bwaguddewo waliwo abali mu kubbiramu. Embeera eriwo. Bwe tubyogerako bino baganda bange saagala mbiyite byabufuzi, buli omu kimukwatako. Kyembadde nsaba bannaffe be twogeddeko nabeeyo nti ffe ng'abakulembeze bwe mwalonda newankubadde tetulina buyinza, omulimu gwaffe gwe tulina kati gwa kuteekawo pressure, okuteekawo omuliro, okumakinga sure abo abalina okola omulimu ogwo bakola ekituufu. Bakola ekituufu mujja kuva mu mbeera eno musobola n'ogivaamu leero oba enkya. Ne bwe baba tebakoze ekituufu temukuba mu ngalo.
baba tebakoze kituufu musobola okumala wano omwaka. Tubadde twogerako ne Honorable Ssenyonyi omu ku kaweefube gwe twagala okusaawo tiimu yaffe egenda kuwaaba omusango mu kooti. So baba waayo by'omusango mu kooti mubeegatteko mubawe support kuba betwogera tetwagala kyangu nnyo ogamba abo ba Bobi Wine bali mu byabufuzi abo Bassenyonyi bali mu byabufuzi. So bwe muba temuyimiridde naffe okulaga eggwanga n'ensi yonna nti n'ensonga gye tuliko ntuufu tuba tetulina maanyi. So amaanyi gaffe gali mu mmwe. Bwabaawo kaweefube yonna yonna muyambe namwe mutumbule mutwale maaso. Ekirala ekisembayo bantegeeza tebakkiriza bannamawulire muno. Yes, tumanyi nti abantu balina okubeera ne privacy yaabwe. N'ekyo kino kyeŋŋambye mukyalo omuwawo nti tebaagala bino ebigenda maaso birabwe ensi yonna. Kati mwe mulimu gwammwe okulabisa embeera eriwo. Bwe munalabisa embeera eriwo kijja kulaga ensi nti abantu abalina okukola omulimu gwabwe tebagukoze. Kitegeeza kijja bawa pressure bakole kye balina okukola. Tusobola basaasira busaasizi, tusobola badduukirira n'obuntu obutonotono naye nga si bwe kirina okubeera. Sente weeziri ezirina obbajja mu mbeera eno, sente weeziri ezirina obbaliyirira, sente weeziri ezirina obbalilocatinga mba mulina okulilocatingibwa. Sente zibaddewo ebbanga lyonna esobola okumanaginga kasasiro oyo. Buli mwaka ababaka ne bakansala bagenda mu zitrip ne balinnya ennyonyi nti bagenze ku benchmarking program, bagenze kulaba amawanga amalala ago gamanaginga gatya kasasiro. Nairobi erina ghetto bagiyita Kibera, ye ghetto esinga mu Africa. Nabo basula kasasiro. Mwali muliddeko nti kasasiro abisa abantu. Amawanga gatwetoolodde gonna gabeera ne kasasiro. Naye okuggyako ng'ababali mu buyinza bakoze ekituufu ekirina okukolebwa ate nga nakyo weekiri. Ebirowoozo bingi bireeteddwa okutereeza embeera eno. Naye paka nga mu abantu mutadde akazito kwabo ababatwala. Ekisemberayo ddala bannange kino sikibakweka. Ekizibu kya Uganda ye Museveni. Kubanga ne bwe muvaayo nga mwekalakasa olw'abali b'enguzi olw'abadde ssente z'omulimu omusolo ate mwe basiba. Singa abantu bavaayo ne beekyanga olw'embeera ya kiteezi era mwe basiba. Ababbi ne babakuuma. Kyobola ffe twagala mujjako ne babbi banne. Tusobole okuba n'obukulembeze obusobola okuyamba eggwanga. Ekyo nga tekinabaawo basebo ne bannyabo njagala obbasaba nti nammwe mulina okwebeereramu. Bino temubirekera bakulembeze bokka. Nammwe mubateeke under pressure ekituufu kikolebwe. Byebyo munnange bwe bubadde bubaka bwe mu bufunze nga tabalwisawo bulijjo nga bw'abagamba nti Bannayuganda tulina ekizibu kimu kyokka nti era tulina okwerwanako ekizibu ekyo kubanga tukyejjako nti ekizibu kino si muntu mulala nti ye Yoweri Kaguta Museveni. Oli ku NCK TV kugamba ky'omuntu kubanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka komenti ebisigadde tukomawo nabyo temuvaawo.